Bismillahirrahmanirrahim. Amatendo gonna amalungi ate nga majjuvu agatali mu bugendeevu gwa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Allah gwe tusinza era gwe tusaba obuyambi, gwe tusaba okutusonyiwa ebyonoono byaffe. Oyo Allah atulabirira mu buli mbeera yonna. Nkakasa n'enjatuza n'olulimi lwange nti tewali asinzibwa mu bisinzibwa byonna okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Ali omu mu bwakatonda bwe, talina kimwegattako. Nenyongera nenkakasa n'olulimi lwange n'enjatuza olulimi lwange neŋŋamba nti Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mubaka we era muddu we. Allah yassa okusaasira ku ye n'ab'omunju ye ne ku basahaba be na ku buli muntu yenna eyakkiriza oba akkiriza okusomeza kwe yajja nako paka yaumul qiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Hajati Rukayya Hussein Sajjabbi, nga nzaalibwa ewa Nnyange Ejjinja naye nga mpangalira Kampala Matugga. Twala omukisa guno okwebaza Allah atukuumye ffenna kuva ku Ramadhaani yayita n'atutuusa ku Ramadhaani eno, ate n'atusobozesa ne tusiiba tusigazaayo ennaku mbale bubazi tubeere nga tuggusa Ramadhaani yaffe. Allah tumusaba akkirize eswala zaffe ze tusadde, okusaddaka kwe tukoze n'okuyimirira kwonna kwe tuyimiridde, Allah abeere nga atusiima. Allahumma amin. Bannange, obuddakiika bwe bampadde butono naye kanjabulejjabulemu nkuwoneko eno n'eri, kuba kati omusomo guba gwagala kumpi saawa nnamba naye tekikyasoboka. Katutunuleko mu nnaku zino ze tusigazza ebbiri oba essatu ku kusaba Allah n'okumwebaza. Kwekyo tujja kwongerako katono ku maka gaffe. Abakyala ffe tukyasinza okubeera mu bulumi obuyitirivu. Mbasaba baganda bange, ennaku zino ezisigaddeyo tubeere nga tusimba olukono nga tutuulirira Allah okubeera nga tumusaba. Kuba okusaba teeka lukako, bw'oba tokikoze ofuna omusango. Lwaki? Kuba Allah atugambye nti munsabe nja kubaanukula, ate bwe munaaba muneebazizza nja kubongera, naye ate bwe munaaba muneekulutalizzaako nja kubabonereza. Ekyo kiba kikakasa nti okusaba lukako, oteekeddwa kusaba Allah. Mu bulumi bwe tulimu ffe abakyala, ennaku zino 10 twalibadde nga tuzikozesezza nnyo okubeera nga tusaba. Naye lwaki tusaba? Tuli beetaavu eri Allah. Ffe Allah talina kyatwetaagako, ffe tumwetaagako. Awamu n'ekyo Allah amanyi obulumi bwe tulimu, obwetaavu bwe tulina, naye ayagala tumusabe. Allah omuntu gwe yasooka okutonda mu nsi muno yali Nabbi Adamu alayhi salaamu. Ekigambo kye yasooka okumwatuza kyali nti alhamdulillah.
ekitegeeza nti ekigambo alhamdulillah kizito nnyo, kikulu nnyo gye tuli, kyetusaana okubeera nga tukisimbako nnyo amannyo. Kirimu ebintu nga bina. Mulimu okwebaza Allah, mulimu okumwawula, mulimu okumugulumiza n'okumwesiga. Abakyala ebiseera ebisinga tugenda ne tuseerera bwe tuba tufunye obuzibu ne tubeera nga tukwata amakubo amalala mu kifo eky'okwesiga Allah waffe, ne tubeera nga tuyingirira ebyo Allah byatakola ki, byatayagala. Naye omubaka yasomesa n'atukubiriza nga tugendera ku bigambo bya Asma'u, mukyalo oyo yaliwo ku mulembe gw'omubaka radiyallahu anha. Yajja eri omubaka n'amubuuza nti abakyala bantumye, bawulidde abaami bagenda mu ntalo, abaami emirimu mingi nnyo gye bakola nga ffe abakyala tetugikola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti gamba abakyala babeere nga bakkalira bulungi mu maka gaabwe, babeere nga batuukiriza ebibavunaanwa mu maka gaabwe, okugeza ng'okulabirira abaana, okutuukiriza ekibeerawo wakati w'abafumbo omukyala n'omwami awatali kwebuzaabuza, kwegamba okusanyusa omwami mu buli mbeera yonna. Kati oteekako n'eswala n'okusiiba n'okusaddaaka bijja kuba bibamalira ng'empeera zaabwe nabo bazifuna ezenkanankana n'abaami abava mu mayumba ne bagenda mu sabiilillah oba mu lutalo. Kati ebyaffe bigonvu, wabula tulina kukola ki? Kumanya ddi lw'otandika okubeera nga weesigamira Allah. Kuba ffenna twagala kuyingira jjana, si bwe guli? Ani atayagala kuyingira jjana? Naye nga munyinze mutolereganako salaamu bannange bakyala n'abaami, munyinze kiki? Temuli basanyufu, munyigidde Ramadhaani agenda. Kati kyekyo baganda bange, essanyu Allah lye yatuwa mu ibada y'obufumbo mu butuufu lyankomeredde lye tulina okukozesa. Essanyu eryo lya bwebange. Tewali alina kufumbirwa abeere mu maziga. Olina okufumbirwa obeere mu ssanyu. Naye amaziga mu bufumbo be baana baliwo kati okuggyako Allah gwakoze ki? Gwasaasidde. Mukyala n'omusanga ng'agamba nti nze ndiwo ku lw'abaana bange. Naye ng'okakasa wava ewammwe kujja kufumbirwa kubeera ku baana. Wajja kufuna ssanyu lyo Allah lye yakola ki? Lye yakuwa. Abaana bajja luvannyuma. Naye ng'essanyu lyo oteekwa oddifuna. Kubanga ayaati nnyingi ezoogera ku ekyo, naye tujja kunokulayoko aya emu eri mu surati Ar-Rum eya 2:1. Sheikh yagisomyeko wano. Naye aya eyo kyenjagalamu erimu ebintu nga 3. Erimu okubeera nti Allah ajjukiza abantu nti yatukolera oddeko kwekali.
nti yatukolera abaami, yatonda abaami ate najja n'abatondera ffe abakyala n'atuyita kyengera. Kyesimanyi ng'abaami baffe abamu bakimanyi nti tuli kyengera gye bali. Ekyokubiri, najja n'agamba nti yateekawo wakati waffe mawadda wa rahma, okwagalana n'okusonyiwagana. Kikulu nnyo singa nga fembi omukyala n'omwami tukitegedde nti okwagalana n'okusonyiwagana kyabwebange wakati waffe fembi. Singa amaka gaffe abasiraamu mu nsi yonna ge gasinga okubaamu okweyagala, naye instead kiri vice versa nti amaka gaffe ag'abasiraamu ate ge galimu amaziga agayitiridde. Naye tusaba Allah abajjako mu ddalasa abaami n'abakyala tubeere nga tutambula bulungi, twetereeze, kubanga mu surati Anbiya aya esooka Allah atugambye nti bismillahir rahmanir rahim iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, nti okubalibwa kw'abantu kusemberedde naye abantu tuli mu kwegayalirira, tuli mu kuwakana bya mipiira byaki, twerabidde nti tugenda kusinkana Allah. Naye kati weeyazeeyaze nga ggwe omukyalo w'omwami nti Allah bw'antwalira wano akakapu kange kendi kukaalakaala nako okugenda mu maaso ge kalimu ddala Allah byayinza okusinziirako okunsonyiwa nanyingiza ejjana. Ekyo kibuuzo genda nakyo. Bw'obanga by'ositudde mu kakapu ako temuli bikuyingiza jjana, weetereeze. Saawa eno tugambye mu kusaba, tusabe Allah nnyo mu nnaku zino ezisembayo abeere ng'atusonyiwa, ate atuwe n'amaanyi kubeera nti tukyuka, kubanga okukyuka tewali ajja kukugamba nti kati kyuka kuba omanyi nti oyagala jjana mu maaso ga Allah. Kyuka asobole ogikuwa kuba yatugamba nti nja gibawa. Tulina okubeera nga twewaayo, kwerekereza, tuyise bulungi, tweyise bulungi. Omukyala bw'obanga omwami talese kameeza gwe ne weeyiiya leka kumulyako mmere, kubanga jjukiramu ebbanga lyomaze mu makoomo waakalya amatooke enkota mmeka nga yaguze, waakalya akawunga kiro mmeka, muceere, sabuuni loole mmeka z'okozesezza. Ayinza okubanga bw'aba agenda tomuwa ku dduwa, muwa ku dduwa mugaye munnange Allah wange nkusabira Allah abeere nga akutwala ofune riziki eya halaali okomewo mirembe. Naye agenze mwanyiize, n'ekyeggulo temwalidde, omwami agenze munyiivu, kyokka naawe waka osigadde oli munyiivu, awo tewajja kubaawo ki baraka. Ate nga bwe tuba tusaba Allah atuteere baraka mu buli kimu kyatuwa, atuteere baraka mu baana baffe, atuteere baraka mu baami baffe, atuteere baraka mu bantu baffe bonna abooluganda. Era bwe tuba tusaba mukyala nnyabo oba mwami, sooka weetereeze mu mutima gwo, jjamu bwonna obukukuuzi obukulimu, osabe Allah akwanukule. Kuba buli lw'osaba Allah ng'omutima gwo gujjudde fitina, gujjudde enge, gujjudde obutaagaliza, Allah tajja kukola ki? Kukwanukula dduwa zo z'osaba. Era ojja zisaba nze nsaala nnyo, nze era nsiiba ne gundi sunna zonna akola ki? Nzisiiba n'ennaku enjeero era nze, naye nga teweetereezezza mutima gwo.
mu butuufu kirungi nnyo otereeza omutima gwo wejjeemu buli kakukuuzi Allah katayagala ojja musaba akwanukule kubanga yatukakasa ti munsabe njabbaanukula. Ekirala bw'obanga ogenda okusaba Allah osalirako ku mubaka tomala gasaba ate omubaka notakola ki notamusabirako. Musabireko, osabireko abaana, osabireko abantu bonna abazadde bo n'abalala. Saawa eno ebweru wa Africa mu Palestine abantu baliyo bafa n'okusiba ndowooza tebasiibye. Iran, Iraq ery'entalo bw'oba osaba nabo kola ki basabireko. Kweko omwoyo wedda gwe batusomesa ogwagaliza nti oyagaliza banno ne b'otomanyi naye nga basiraamu banno abakyala n'abaami. Mu butuufu Allah atwagala nnyo, yensonga lwaki yatutumira omubaka ajja atusomese atubuulire byeyagala ne byatayagala. Kaakati ffe abafumbo twagala jjana ate nga batugamba nti ejjana ezaffe abakyala ziri wansi w'abaami baffe. Naye kati essaawa etuuse tubeere nga ffe abakyala tuweewaayo okumala obutabanguko mu maka. Weetereeze buli kimu kikolerera, otegeere nti Allah buli kyokola akuwamu empeera ennungi gye tunoonya. Kati empeera embi giveeko, bintu by'okuyombayomba nti kubanga talese ssente z'akameeza, takoze eki, takugulidde kati lugoye lwa Idi, tasobodde. Bw'aba alina n'agaana okuwa era gamba Allah wo gwe salayo lakazeezi 2 ogambe nti Allah wange omwami wange wamuwa riziki agiina naye tasobodde kumpaako kantu konna ku lunaku olwa Idi oba abaana bange. Ai Allah gw'olina obuyinza ku ye, tomukolimira naye mulombe kubanga ayinza okuba ali kukulyazaamanya bulyazaamanya n'okubeera nti omukono gwe gulemedde mu nsawo mukodo. Obukodo buno buleese obuzibu mu maka mangi. Omukyalo okukeera ku makya n'akola emirimu gyonna awamu n'ekyo nga tegiri faraza kugikola naye tugikola lwa mukwano nesisiimibwako. Mu butuufu omuntu agwamu amaanyi n'akulabako ng'okomyewo n'akaveera n'atasituka kukakujjako. Lwaki? Kuba oli mukodo, wakodowala nnyo. Ate n'ekirala ekikyasinga okuba ekikulu ennyo, bw'obanga otambula mu kisenge eyo otambula n'omukomya mu kkubo, temutambula mwenna. Mu butatambula mwenna bw'akugambako naga nti munnaaye ng'ondese ng'oyomba, toyinza nakwetonda noga nti amunnange kimpitiriddeko. Omukyala likivaamu n'abeera nga abeera munyiivu nnyo gy'oli, n'abeera nga buli kiseera takuwa respect. Ekivaamu kugenda bweru, kukuleetera abaana batali ki babo. Lwaki? Kubanga obwakawaamuuna tobukoze bulungi. Awo wensabira abaami baffe nga bwe mbalabyeko, kuba nze mbadde sisomesangako ng'abaami weebali, naye nga bwe mbalabyeko mbasaba mwetereeze. Sooka otuule ne munno eyali akusanyukira ng'okomyewo n'akwaniriza kati takyakikola. Lwaki? Kubanga oyinza okuba oli mukodo nnyo ekigenza ewala n'okusiima nga tokola ki tosiima. Oli naye n'alivaako naga nti owaye gwenkolera takola ki tasiima, n'atandika okudibagga n'akukola buli kyayagala. Ate n'ovaawo nti njagala kuwasa mukyala mulala, ono omukyala kati yeefuula kati tanfaako biki, naye naawe weekubemuko ttooki. Ddala by'okola byebyo Allah byakwagaza. Okulabirira Allah kwe yakutikka okukoze mu butuufu bw'okukola.
kati naawe omukyala bwe wabanga omuntu akoze bambi siima mwanirizeeko mwanirizeeko naye mu butuufu okunyigirizibwa ebiseera ebisinga abakyala kubabeera nabo okubeera nti empale gy'alina erimu ekituli mujja kunsonyiwa alina hafupeti eriko ekikwasho akaleega asibyeko akafundikwa naye nga gwe omwami omulaba era bw'aba abijjamu oba omulaba naye toyinza namulumirwa n'ogamba nti mukyala wange ono ng'ali bubi kaŋŋende mugulireyo kale oba ensonyi zikukwata okugenda ku mudaala okugula ebintu ebyo muwa ssente agenda azigule abigule abeere mu ssanyu bw'abaako kati nga mu semina muno agenda n'asoma bw'akomawo obukodyo bw'ayize abukukolera ng'omutandika mugamba nti oli malaaya gwe genda eri kati nno weekangaabiriza naye nga mu butuufu obufumbo olikukola ki oli kubutta n'omukwano oli kuguggyawo oli kumalawo omusomo guno muwanvu gutwalira ddala obudde obuwera omuntu okubeera nga amatira kikyenkola kyeŋŋamba naye obwo obutonotono bwenkoonyeeko katugende n'obwo insha Allah naye akatalekeka abakyala tubeere bayonjo tweyonje emibiri gyaffe tuyeyonje engoye ne bwe zibanga nkadde zitya ziyonje oyonje n'ekisenge kyaffe n'abaana baffe beera muyonjo simula ekisenge kyo yala obuliri bwo abaami abo baagala nnyo okulaba ebirungi ayingira mu kisenge ez'akameza we ziba weziri genda ononeyoka amasuuka go nga go gakwala bwazi ku buliri kuba essuuka liwasuzeemu terinyuma kulyala ku buliri go gakwala ku buliri era bwe muba muli babiri basatu gwe weegiriisa ng'omanyi nti akola ki ajja n'oteekamu white essuuka lyaffe erya white ate tunaagalindaku okututeekamu nga tugenda kufa tugakozese obeere n'essanyu mu maka go weewe essanyu leka kubeera munyiikaavu lwaki kubanga buli kyokola nga kirungi Allah akikuwaamu empeera ekyo kye tuba tumanya twejjeemu ebirala byonna omugambe kino ndikikukolera lillah singa sibadde kuba nti ntya Allah saali kikoledde lwaki kuba oli mukono omukono gwo teguva mu nsawo totuulangako lunaku noŋŋamba nti mama Sumaya munnange weebale so kati twebeereremu tubeere nga tukola buli mulimu linda kuba tumaze otegeera tufunamu ki empeera ebisigalidde byonna tubirekere Allah si kyekyo baganda bange omuso gaakoba nti omukobe waaku alekayo ababairewo bajje bakobere ku abandi nti muna twetereze tujje okutuuka mu maiso ga Allah ng'atusiimye akakapu kooli kujja nako mu maiso ga Allah kali muki osiibye osadde swala ibadaati zonna ozikoze naye eno ibaada eno lwaki egaanye ate nga naye nkulu nnyo mu bulamu bwaffe Sheikh Kabaale yasomesezza ku nsonga eyo olabira ddala nga nkulu nnyo mu bulamu bwaki bw'omuntu amaka agatali mu mukyala tegaba maka naye omukyala mpagiruwaga mu maka kati ffe tulina okwetereeza abaami bano tugire nga tubasonyiwa naye ate tosirika tobeera nakakapu kooteekamu biki bikuluma mugambe munnayenze wano bwe tutambula situuka ate naawe obukodo obukoze ki obusuusizza mugambe tomugeya bugeya ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لأهل القبور والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم في قبورهم والضياء والنور والفساد والسرور والبهاء والكبور
وفتح لي القبول إنك مع الغفور الرحيم. اللهم افتح الأبواب الخير وأبواب السلام وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hajati Rukaiya binti Hussein Sajabi